Aya basa ye mwana mulezi oyo ensonga zonna ngezisobodde okuba ate nga zitambula mwana mulezi goyita the agent abamutegeera obulungi endongo yagikubidde eddala abadde mu kibiina kya Savaam Music era olunaku olwajjo yasobodde okuba ate nga yesiza ekiwandiiko n'ategeeza nti Savaam Music agivuddemu mwana mulezi oyo the agent oba oyinza omuyita Ivan Wabwire omukulu yeeyita Lugafulo Lufula endongo ye bw'agiyita sitayo ye ya Lugafulo agiyita Lugafulo Lufula gyasobola okuba ate nga abagira ebigambo bye era ng'ebigambo ono endongo gyasobola okuba ate nga akopa abarapa abamu kubasinga aboogerwako beyasobola okuba ate nga akopa kwe kuli mwana mulezi gwe bayita Twist basajja ba Eminem ba Busta Rhymes abo bonna bakopa nga bomanyi nti byafaayo bagamba nti omukulu gwe bayita Twist y'omu ku basajja barapa abakyasingidde ddala abajjukira oluyimba lwe bayita Twister Mr. Tang zezimu ku nnyimba ezasobola okuba ate nga zamufunira record mu Guinness World Book of Record omu ku barapa abasinga okuwalamuka ebigambo omwana mulezi gwe bayita Twister era endongo agikubidde ddala kyagirimu mpolampola be bamu ku barapa ab'amaanyi ba Eminem olabye ku Busta Rhymes waliwo gwe bayita Crazy Bonnie be bamu ku barapa abasinga okuba ate abafukumuka ebigambo waliwo gwe bayita Rebel XD waliwo gwe bayita Tech 9 Twisted Insane abe bamu ku basajja ab'ettabbu abo boyinza okugamba nti barapa batabbu nnyo kati mwana mulezi ono endongo ye yasobola okuba ate nga ajja yatandika mpolampola ng'ayagala kukopa abasajja abo era endongo agikubidde ddala wadde nga wabaddewo okusoomozebwa kungi nnyo nti endongo ye oba olowooza ndowooza abantu tebagitegedde bulungi ndowooza oba okusinziira ku management oba endongo eno yagaana okukwata abadde alina audience ye naye nga endongo yebadde egaanidde ddala okutuuka wansi ku ground mwana mulezi the agent yakuba hip hop gwagamba nti ye mutuufu oba oli awo agamba ye mutuufu naye ng'ate Gravity bwe babadde basinga okuba ate nga babbiisanya ye Gravity asobodde okuba ate nga atambudde mayiro eziwerako kati omukulu ono olunaku lwajjo yasobodde okuba ate nga yavudde mu kibiina kye bayita Savaam Music kyesobodde okuba ate nga ntegeerako mwana mulezi ono Savaam Music emitimbagano gyonna social media handles zonna aba Savaam Music bakisigazizza omukulu ono ng'abayimbi bonna abasinga okuba ate nga bayita mu mbeera y'okusoomozebwa nga bawukanye ne management n'omukulu ono akituuseeko gamba nti social media Facebook, Instagram, Twitter, YouTube naddala omukulu ono Savaam Music endongo ebaddemu Savaam Music kati bw'avuddemu akoze akaunti eya YouTube zi Facebook zonna akoze empya olw'ensonga nti management balina okuba ate nga bayawukanye bubi nnyo okitegedde ekintu ekyo kati ze ensonga nno nga wesobodde okuba ate nga zitambula omukulu ono yategeezezza ebbanga lya myaka 7 gyabaddeko bannaffe aba Savaam Music bingi nnyo asobodde okuba ate nga abikola endongo asobodde okuba ate nga azikoze albamu ez'enjawulo nenategeeza nti yakoze management empa bagiyita Tokopa Force wano nno agamba nti ayagala okuba ate nga aleetamu abaana bapya asobola okuba ate nga asitula ku migi gy'emipya abasobola okurapinga omukulu ono gwe bayita the agent katumusabire endongo nasobola okuba ate nga agireeta nga bw'asuubiza naye management eri eyinza okuba nga byabatabudde si byangu wadde n'akamu atugamba bw'ati mu nteekateeka eno wano we tuli baganda bange amanya bampita the agent akulukuta yanga wano wenzize okubawa amawulire amapya nebaza nnyo management yange gye tubadde tutambudde ffenna ebbanga lyonna byonna bye tukoze okukula ng'omuntu okukula nga brand okubanga buno obudde nsobola okubanga nange nsobola okubanga neetengeredde nga nsobola okubanga mbatuusaako ekipya nga bwe mugenda obbiraba gano ge maka amapya okitegedde the agent nga tubuulira enteekateeka Tokopa Force egenda kuba bweti bagiyita Tokopa Force era abantu bonna abaagala the agent ababadde batambula ne the agent abamanyi the agent kyasobola okukola abamanyi kiki kyasobola okukola byonna tugenda bikola man byonna tugenda bikola nga bwe tubadde tujja tubikola ate tugenda nasuukawo ekibiina kino ekipya Tokopa Force osobola kiyita lebo naye tojja kiyita buyisi lebo naye tugenda kubanga tu sporting talent nga bw'omanyi muntu yamukwatako naye atandika okukwata ku bantu ate nga nange bwe nnyongera okweyimusa through Tokopa Force bamuyita the agent okitegedde
ye mukulu da agent wano nno watukidde ku mitimbagano social media yo YouTube basobodde okuba ate nga abakulu bagisigazizza kubanga badde mmanya ga Savaam music ate nga ye the agent avuddemu nga bwomanyi Savaam music erimu abayimbi bangi nnyo waliwo gwe bayita John Wule, Bettina Fasi yavaayo n'abayimbi abalamu bwe bali mpolampola naye nga ndowooza asigaddeyo John Wule be bamu ku basobodde okuba ate nga basigaddeyo naye nga abadde akyakwatiridde ekibiina omukulu ono the agent agamba YouTube atandise empya anti eri YouTube channel empya twatandise buto nanti twatandise buto nga bwobimanyi mwana twatandise buto jango subscribing YouTube bagita the agent official tugendo tuko okutaata ebimali tugendo tuko okuta ebintu nga fenna tuli set bagizi bange mbagala nnyo abagala the agent omusamya wa kabaka akulukuta seso ifa sesame so tokopa haya basi okitegedde akifudde tokopa force bwe kigenda okuba ate nga kitambula atandise olugendo lwe yekayeka nga talina bamuyambako katumusabire endongo nno esobole okuba ate nga evaamu bulungi kubanga hip hop abasajja basinga okuwandula ebigambo bino soko balire mutuulire yo mbana babara bikababura tulika para basarikiriza kuraba kabaka maruso mukama tabula luli mikale ne baru batara bakaruga kenuka kabara fune kitambo mukiro na burura chambara barakade basibarwa da agent akurukuta fastest rapper Uganda da agent seso ifasesa mean so tokopa force church course of course yes